Mwami Mutabazi, bwembanga ntunulira districts nyingi zirina ekizibu kyengenda okugamba. Eky'abaana abava mu masomero n'abazadde abatatwala baana mu masomero. Njagala mu ddakiika ng'emu bbiri. Ewaffe nanyiiga nnyo ng'abantu batwala abaana babatwala goba bunyonyi mu muceere. Ewammwe kiri kitya? Koba omaliriza nako ddakiika ng'emu. Neyanze nsoba neyanze ekisookera ddala nakugambye nti twayingira mu district nga mulimu first grade ziri 2 kati ziri 5 naye natuuka mu district nga bwe kiri nga olunaku olwokusatu n'olwokuna abaana tebasoma. Ku lwokusatu wali akatale bakayitako ekatoveeyo nga bonna babeera mu katale. Ku lwokuna nga babeera mu kekyabagoonya. Awo nensooka nkola risaaki yange ne baŋŋamba nti abaana abasomesa nga bagamba abaana tebabeere mu kiraasi kuba babeera mu katale. Bwe nabuuza nga ate abaana nga bagamba nti n'abasomesa tebabeerayo nabo babeera mu katale babeera mu walagi. Kati nensooka newana ku lutalo lw'abaana nengenda mu katale nenyingira ne poliisi ne tukwata be tukutte ne teka ku poliisi ne mbakwata ebifaananyi awo abamu nenkuba mu kibooko abazadde babatwala awo abaana ne bagwa mu katale kati nandiko olutalo lw'abasomesa okusanga omusomesa ng'anyowalagi ku ssaawa 4 oba 6 gwatunda ebbaala n'awaanywa mumala wiiki mu kkomera nga birisitu byogeddeko ebabigenderebwawo awo abasomesa ne badda mu kiraasi ne basangayo abaana olwaleero sawa 48 zibalagira kati gwobatwala wiiki tolinyiridde eddembe lyabuntu awo eddembe ly'obuntu awo kati singa eddembe ly'obuntu gye liri abaana tebalisoma eddembe ly'obuntu gye liri abasomesa banyowalagi eddembe ly'obuntu gye liri enjaga egenda mu maaso twegendereze eddembe ly'obuntu situligaana naye tulyegendereze basiibule njagala okutwala omukisa guno okwebaza ababukedde TV bana Kaya Sebo ne yanza ne tiimu yo. Njagala kusaba abantu abali mu Kampala banalwengo ku Lwokutaano ssaawa 12 mujje ku popopo tubalage Lwengo wetuuse tubalage twagijja wetugituusiza ne wetwagala ogitwala yitayokko tolina kyofiirwa. Ekirala njagala okukuba omulanga abasebo ne banyabo naddala mu abasebo ab'e Kampala abagagga mutuyambe. Njagala kwebaza mwami Engineer Paul Muwanga Nalukoora yatugulira engatto waliwo mwami akola mu DFCU waliwo abantu bangi batugulira engatto mutuyambe mutuguwe engatto mutuyite nze nja kujjeewo kuŋŋanya engatto z'abaana b'enkadde ntwalire abaana b'Erwengo bambale engatto tugenda okukwata Lwengo tugiteeke ku ntikko nga tugidigitalizinga tugiteeka ku mukutu ogwa internet Lwengo abaana baayo bagenda kutandika okusoma n'ebintu abaana b'e Germany bye basoma. Twebaza bannaffe